tulina ya mukulu we gubayita Master Parrot. Omwezi guno gwonna waliwo emboozi badde etera okutambula ebadde etambulidde akabanga kanene nnyo ng'omukulu no gubayita Master Parrot ebidde bayita ebiragalalagala byasobola okuba ate nga bimuggyako omusajja ono akadde kano abangi bayiza okuba tebekwasa COVID-19 naye olw'embeera nti akadde kano tetumanyi kiddako naye sooka owulire omukulu ono bagigumawulyako mu firebase yaliko Million Island omukulu gwe bayita Master Parrot boyinza omumuyisa Sifayo David omukulu oyo embeera gyalimu akadde kano yakusoomozebwa olw'embeera nti abaana baliwo kwekuba ate ng'anywa enjaga ebiragalagala byonna bisobodde okuba ate nga bimuggyeko era ebigambo byasobodde okuba ate ng'ayogerako akadde kano bw'oba ng'oli muyimbi ng'ogamba nti gonaakozesa biragalalagala akadde kano abayimbi bwe twali badde tugamba nti abakikuba akadde kano Master Parrot abajjukira cutika yagenda aterera Clever gye Clever gye okuva yayayokana n'omukyala gwe bayita Fate Aze ebakuba akayimba mazzi wanaani omukulu Clever gye n'amwegaana yamugamba nti tojja kuba ate ng'oddamu kudda ngulu okuva olwo 27 Clever gye yaddawa kati embeera nga bwetambudde omukulu no gwe bayita Master Parrot sooka owulire ebigambo onabo bitegedde Master Parrot embeera gyalimu akadde kano oyinza obyuya n'obyewuunya naye nga bye bino Master Parrot yavaako yeetaaga lihabu muliro katonda yona nyini buyinza bwe musobya pooti akoca naki muliro bayimba kyabaliwo kati mwakola perception mwayona industry yonna bannamawulire ate nze ino bayamba ensi yonna nze ino giyamba muyina giteka ku layini mukole perception entuufu abaana tebamenye kuyimba tebakuliyetinga bakopinga basaba babba bakola byonna tebebesalani bagibba naffe twasirika aya basi Master Parrot wuliriza bulungi onambuulira oba akyaliko kuba twetaaga kusaba busabe Master Parrot tubuulire bonna bemuyita ba artists bonna bonna bemusubire okuba bakabi bonna bafala basiru nnyo okusinziira ku Brigid bandi badde balina potential ekola ebisinga waawo naye bapromota mbu okola bodi n'ekipika kiba kyakabi ate naffe tusirika aya basi omukulu yavaako gye bayita enjaga oba ogigendako gigenda empola bakutegeeza Master Parrot wuno abantu balowooza mbu okujjako okulaganika n'okola byonna gyehiyite naye ate ono omwana bamuyita Zuchu yayimba Sukaali munoonyerezeeko tyakoze ebintu ebyo yabadde yeekumye bw'ati kati emesagi eribafiika bonna bawala bonna muyimbe bulungi mwekwate bwe muti muyimbe Uganda muyimbire Buganda muyimbire Uganda muyimbire Africa muyimbire yonesi yona aya basi ye Mr. Parrot bulijjo tubagamba muve ku biragalalagala abayimbi bimalawo mu mbeera eno oyinza okwekwasa nti covid kale era covid n'obulwamu okugamba nti buli kadde onywa ebiragalalagala Master Parrot embeera gyalimu yeeyo agamba nti mu dansolo yakulembedde ono yagudde Edalu yenze Master Parrot ze muliro munjuliranga nze muliro bonna nze mbatwala I control the whole dancehall art in the world. I call all of them, all the dancehall artists in the world. I count all of them the other day. When I speak, listen to me. Abayimbi bonna bali mu nsi muno bonna bakuba bu dancehall music abakuba omuntu nze nino bateka kulayi mulo ngambye yenze manye byonna ebya dancehall music aya basi yembeera gyalimu omuyimbi wammwe gumu ayagala edda yabakubira akayimba kabayita muliro byebamu kubatandika firebase abajjukira abasajja abeetabbu abali ne Bobi Wine akadde kano Master Parrot ali mu mbeera eyo yagambye nti tagwanga just yabula bubuzi mugamba abantu abayimbi abaagwa mulimu abayimbi abeesiba ku bantu nebabeera abayimbi abaabula nabula bubuzi nze ntwala ensi yonna ku nsi kuno nze Master Parrot nze muliro osobola okubuuza ensi yonna ekimanyi kabe Bobi kabe Kamiliyoni akimanyi kabe bano baana bato kabe bonna yenze muliro mwateekawo profession wa perception then you create something nimugamba abo bagwa mwakuliyetinga kati abaliwo bayimba ki ekiyimba
muliro katonda yona nyini buyinza bwemusobya pooti akoca naki muliro bayimba kyabaliwo kati mwakola perception mwayona industry yonna bannamawulire ate nze ino bayamba ensi yonna nze ino giyamba muyina giteka ku layini mukole perception entuufu. Aya basi owulidde ebitone bwe bigenda mpola mpola. Master Parrot wuuyo yayimba muliro omuliro baguyiwamu amazzi ebiragalalagala bisobodde okuba ate nga bise industry ya Uganda akadde kano oba lw'embeera nti covid asobodde okuba ate nga azibye ebivulu olw'embeera eyo akadde kano. Master Parrot omu ku basajja bagamba nti endongo teyasobola okuba ate nga agifunamu olw'embeera nti akasente konna ke yali afuna obudde obwo yali adigidda budigize gamanyi nti budde bonna esebo Abani. Esebo. Omusajja baba yavaako. Yagamba yabategeerera mwenna. Agambye yabategeerera. Esebo. Sema te muzindeka kutugamba tatuvaako. Awo omusajja yakuba kunkoyo. Omusajja taba yamujjako naye. Ogenda kugwetaba pembe galati ekikompola kimpompotera kuko atumye miranga. Ate lwaki weekwasa taaba? Anti kuyanyira namujja kukutola ndi apa kulayini. Sebo. Abani. Agamba atya? Zena gambe kakasa. Naye zikukyendalye. Abantu njagala bamaze mu nyama ndyatagala kuyimba ate no yirije bagadde n'abayimbi. Kati Master Parrot kiki omusalira nga gwe omuwagizi we? Yeje musabira be kunjaga. Ate agamba gwe mulalu. Sebo. Alo. Agamba atya? Atuwere. Ale. Zeno amazamu mokala. Wabula enjaga ya mujjako. Akola atya kati? Sebo. Abayi. Afero ndi kibimba kyazaana. Oyo musajja moto enjaga yamulinnye ku mutwe. Akomewa kuganyinde empya tutegeere nti musajja mulamu webale tuweereza. Loki Giant aliwa. Abayimbi babagamba ove ku njaga. Sebo. Akalike. Sasa imone katanga. Akayaga kamono na nnyo.